mu buwangwa bwa Baganda olwaleero tukyali ku kijja nkyakusomesa obukulu bw'ekijja bwendi wano nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ndine mwannyinaze Nasuuna era omuzira mamba Kakoboza muzukulu wa Nankere Bukerekere Mbusiro naye mu buwangwa bwa Baganda obadde okimanyi nti omusajja taweebwa buvunaanyizibwa ng'ali yekka aweebwako ne mwannyina obuvunaanyizibwa obwo babumuweera wamu ne mwannyina. Kati wemba nga nze musika mwannyina zoona abeera Lubuga wabula wano we tuli ku kijja kitegeeza ki mu buwangwa bwa Baganda? Kitegeeza balubuga bonna abaasikira abagenzi ku kijja ekyo balubuga bonna abaasikira abagenzi ku kijja ekyo be babeera n'obuvunaanyizibwa obw'okkubiriza abantu okulima ebijja. Kino mbadde temukimanyi. Taata w'omu maka tabeera na buyinza, jjajja tabeera na buyinza, naye balubuga be bakulemberamu abantu okujja okulima ebijja. Era bano bonna abagenzi abali wano ku kijja ky'ab'Emmamba Kakoboza munnange baliko balubuga. Kati be balina okubakubiriza bajje bakole ki? Balime ebijja mu nnono zaffe ez'Abaganda. N'olw'ensonga eyo bwebwo obuwangwa bwaffe obw'Abaganda bwe butye butambula. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere era ntumiddeko ku mukadde wange ayitibwa Lawrence Kitaka Nsubuga muzzukulu wa Nankere Bukerekere Mbusiro aviira ddala ate mu kika kyaffe eky'Emmamba Kakoboza asinzira mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza. Gwe wenna ayagala okutambula naffe ku lugendo tuliko olw'okuvumbula obuwangwa oyita ku namba zange ez'essimu ze zino Airtel eri *256 75 41 47 69.